bangi beebuuza lwaki gavumenti ya mwami Museveni abantu enkya n'eggulu bongera okugikyawa. Oba oliawo omwaka gwa 1986 abantu bingi bye baalaba na guno gwaka nga bakyabisirikidde. Bwe balaba ebizze byegattako ku ebyo ebyalabwa mu lutalo, oba oliawo ne bongera obukyayi n'okwetamwa ku mitima gyabwe. Ampuliriza oli ku EKTV. Vidiyo eno gye nkuleetedde njagala munnange owulira akatambi kano ke nkuleetedde katiisa kannaku. Bwewanga omutima gw'omunafu nkugambirawo, vidiyo eno oyinza obutagiraba gimalayo kubanga ekaabya. Bangi mwebuuza lwaki President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abantu bamwagala nnyo? Lwaki mwami Museveni abantu bamukyaye nnyo? Kati bwino eyasookera ddala eri mu 1986 mu lutalo wuuno mukuleetedde omulabe. Oba oliawo ngenda kwongera ne bwino omulala. Ebyabaddewo e Masaka nga byewuunyisa era nga bino byabaddewo ku Vice President owa Uganda aliko essaawa zino. Ebigambo byava dda nga si byangu, kaakati bigenda byeddiringana. Oba oliawo kuno abantu bangi babonyeebonye basenguddwa ku ttaka lyabwe. Bangi bizinesi zaabwe ziggaddwa. Abaakoleranga mu butale baagobwa dda kati nga usaafi tebakyalina mirimu. Era abaayinanga bukiyosiki mu kibuga Kampala bangi baabuvaamu dda. Kati wulira vidiyo eno etiisa gye nkuleetedde. Nkugambye bw'obanga olina omutima munafu kankusabe n'obuwombeefu vidiyo eno osooka ogireke kubanga oyinza obutagimalaako kubanga ebintu bya nnaku. Njagala nnyo mukwano gwange okimanye nti oli ku EKTV olutimbe gaggadde. Nze Ek Master emabega w'omuzindaalo. Kakati gasinaba kubeera nga tuyingira vidiyo eno no mutongole gye ngenda okuteerako akatambi kano weewuunye ebigambo gye byava omwami Museveni okutuuka okukyayibwa paka wano. Kakati sooka omanye nti nabajolaba ku screen yo gw'ayagala okukola dreads ez'envirizo oba ez'emiguwa. Teka ku WhatsApp message bajja kubeera nga bakolako bulungi nnyo. Bakola dreads zokka eziriko ne bwaba mwana muto bajja mukolako. Wabula kankusabe mukwano gwange ampuliriza bwe bakubuuza obagambe nti nambo gijje ku EKTV bakusalirako ebitundu 5 ku buli 100. Katuyingidde vidiyo yennyini nnyini. Njagala osooka owulirize bw'obadde olina kyokola kiwummuze obadde olina akusumbwa sooka omugamba akuveeko. Kaakati wulira ebigambo bino. Bw'omala okuwulira ebigambo bino mu komenti mwe nkwagala mukwano gwange ampuliriza n'obuwombeefu ombuulire ekigambo kino okyogerako ki kubanga kyansusseeko nange kennyini ne mpulira ebigambo bimpeddeko. Bwe tuva mu vidiyo eno gye ngenda okukuteerako wano akatambi kano, waliwo akatambi akalala ke nkuleetedde ebyabadde e Masaka ebyewuunyisa by'otayinza kubeera ng'okkiriza nga ne biraga nti mwami Museveni ekyamazima gavumenti ye bagikooye. Kansuke nkutwale mu katambi kano katono nnyo bwe tuvaayo tuddeyo e Masaka. Ba Museveni abo nga bali mu nsiko ebimu ku bikolwa bye baakola. Omukyala alega atadde obuugi, sefuliya y'obuugi kukyosiga n'akwata ensuwa agende aleeta amazzi n'aleka ekyano kye kito waka. Ndowooza oluziyinza okubanga lwali kumpi kalooya ajja kudduka mangu akomewo. Naye abantu ab'emitima emibi olw'okuba bamanya nti amakaago gaali maka g'aba UPC, omukyala nga taliiwo tannadda kuva ku mugga baakwata ebbujja eryo bebi ne bamunyika mu buugi. Bantu kyabo omukazi agenda okuva ku luzzi ng'omwana we ali mu buugi atokota. Eyo embeera Museveni gye yatuusaamu abantu b'eluwero. Ne bwe tugenda kaakati tubuuza where that incident was, bajja kutwalawo. Kyali kibi nnyo. Omwana talina kyamanyi muto ne bamunyika mu sefuliya y'obuugi. Ekyo kikolwa kya bwa muntu.
Bamuntu nsolo. Bwona ngeno kugamba jagamba nti wabala bako bawulirako. Nache bali ngendo kubuuza. Nebuza lwaki ogamba Museveni yakola ekintu ekyo. Museveni amaze okuwamba. Waliwo engombo ya bukadogo. Ojiwulirako? Kadogo. Bwe bwana obwo obuto. Child soldier. Bwe yali ku lutinga. Ng'amaze okutta bakadde baabo okubayingiza mu ki? Mu system. Bwe bumu ku bwana obuto bwe yasindikanga ogenda okutta abantu. Ebigambo by'owulidde ampuliriza. Omusajja oyo mukulu ayingira emyaka nga 8. Kitegeeza ebigambo by'ayogera abiinako bwino era abikakasa. Bangi bavuddeyo nga bagamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu attisizza abaana bannayuganda mbw ate ye ne yeeyagala. Naye njagala ojjukire nti mu struggle fenafena tulwanirira Uganda. Era sigamba nti tukozesa mundu wabula mimwa bumwa gye gyogera. Oba oliawo nga tusinziira ku byaliwo bye twawulira n'ebyo bye tuwulira essaawa zino n'ebyo bye tulaba. Kati ampuliriza njagala oli omwami obwagambye nti bazadde baabano abaana nga bamaze okubeera nga battibwa baakozesanga abaana bano okukola ebyo omuzeeyi byagambye oba oliawo. Kati abantu bangi essaawa zino basenguddwa ku ttaka lyabwe. Nakolera akatambi wano ku EKTV naye nkugamba mukwano gwange ampuliriza era ne nkulaga minisita ngazizza abantu ku ttaka lye baali basenguddwako wabula ate ekyennaku kooti neekomawo abantu bano neebagobako. Vidiyo eyo kweri ku EKTV olutimbe gaggadde ampuliriza. Nja kukusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ogwa EKTV gwampuliriza otambule naffe buli wetubeera tulaze. Tewerabira koona ku kade vidiyo zino zibeere nga tezikusuba. Wabula mukwano gwange njagala nnyo omanye nti ebintu bingi ebividdeko mwami Museveni okubeera nga gavumenti yo etandise okubeera nga ekyayibwa abantu. Obukenuzi mubuulira enkya n'eggulo, vidiyo tuzikola enkya n'eggulo ntuzibalaga wano. Omusimbi n'omusimbi oguwutanyizibwa naye ng'oba oliawo abantu abo tewali abagambako, tewali abakwatako, byogerwako bwogerwa. Mwalaba amabaati agabbibwa agali gagenda e Kalamojja ew'abantu abawejjere gonna ne gagaera nga gabbibwa bubbibwa ate nga abagabba be bantu bennyini abalina okubeera nga ate bagagabira abantu bano. Kale nno kyannaku. Kati mukwano gwange ampuliriza njagala owulire vidiyo eno ate ofe n'ense kubanga osobodde weesekeremukko kubanga n'ebyennaku oba ebyembi oluusi bisekerwa. Kati njagala owulire abantu bwe beekyaye ne bakyayira ddala mwami Museveni okusinziira katambi kano kengenda okukuterayo. Mwami Museveni ateekateeka okuddayo e Masaka oba mu kampeyini ze zagenda ng'akola ez'okubunya enjiri ye ey'okugaba ssente ku magombola gy'agenda ng'abunya ensi yonna Uganda. Kakati nno njagala uli ekyagudde ku vice president e Masaka. Uli ekyagudde ku vice president e Masaka ng'alina minisita Kasolo bano katono bakubagana ebikonde era abantu bagamba nti okufa n'obutanyagwa ne mwami Museveni bw'anajja kino bagenda kimutuusaako. Abantu baabayise olukuŋŋaana nga bw'okimanyi bajje babugeebuge n'okwetoolola vice president aba NRM. Wabula ekiyinza okukwewuunyisa bano tebaaweze n'abantu 10 mu kidaala okwaniza vice president ne minisita Kasolo. Sooka olabe ebigambo bino bw'omala okubiraba nzijje nkunyonyola ensonga lwaki embeera eno yabaddewo ate tennaba etandika butandisi oba oliawo egenda kweyongerayo nnyo n'okusingaawo. Kino kikyali kituuza. Katugende e Masaka. Soko gyolaba bino Masaka etabuse aba NRM beyuzayuza minisita Kasolo bamuziriridde omukolo batiisiza n'okuzirira President Museveni. Biwulire Vice President onye ko Vice President najjambwa aze kusisinkana abantu 6 n'atula mwayogera abantu 6 Vice President 6 temulowooza tuli mu muzannyo. Amalakisingana Kasolo yasitudde vice president n'asitula General Katumba wamala minisita w'ebyenguudo ne bagenda e Masaka ku mukolo kwagezeeko abantu 6 kati bateekateeka otwalayo president naye bannamasaka bawanda muliro. Wulira waffe tutasobola zinoonya
bo batunda ki mwe bajja ssente bazimba zikalina batunda ki mwe bajja ssente bwotuuka wano kwambia si wonna kalina zaabwe bwokwata ku lwekyotera kalina zaabwe bwogenda n'oluguudo lwekyotera wonna mu kibuga wano amataka gaabwe so situmanyi bo ssente bazijja waffe zitusasobola kubeera nga tujja ssente ezo olwaleero baleese entalo mu kibiina ekyaffe ekya NRM ekyotera balekayo entalo ba chairman Kisekulo mwami chairman Kisekulo ekyotera entalo eziri eyo mpitirivu balekayo ntalo abo abasajja b'NRM bangi nnyo wano abantu ekibiina kyekutuddemu ate era zentalo olwaleero eziyinze wano e Masaka era zeezo za kutula mu bibiina naye nga kyekyetaako obuzibu lwovaayo n'oyogera nti ssente zino ekibiina kino tekifunye ssente zino tezituuka gwefuuka mulabe era oba wakusibwa mu makomera obeera wakugibwako misango obeera bakutokyalinge n'ebintu ebifaanaga bityo okubeera nga bakukangakanga n'ebintu ebirala bityo tetutidde olwaleero era ne bwe tunayogera ebigambo bino ne tubaako ebizibu bye tufunye oba ebyenjawulo pulezidenti ajja kusobola okubeera ng'avaayo mujja kumanya nti abatusse bamafiya kubanga obudde kati oba okwogera mu kamooli bwaweddewo bw'otadde wansi gavumenti n'omanya lwaki e Masaka tebakwagala kubanga olwaleero pulezidenti teyafuna mubaka wa paalamenti e Masaka owa NRM teyafunawo kansala teyafunawo meeya teyafunawo yadde omuntu yenna yadde okuva ku chairman erosi wano kubanga balonda ba chairman erosi wano bagamba nabo ba movement nabo si ba movement kubanga ki bantu banyiivu ebintu ebituuka ku gulawundi tewali gavumenti wesobola kubeeranga ogenda kubeera nga ofuna e Masaka saba pulezidenti oveeyo nakakyogera ekintu ekyo ng'emirundi 10 ng'emirundi meka ne bajja ne bakuwa omuntu enkoko 10 kati enkoko 10 zisobola gaggawaza omuntu bo ne baguddira ebibiina ebyabwe ebya famire zaabwe amaka gaabwe bakyala baabwe ne baganda baabwe bo ne baganyirwa mu bintu ebyo naye ng'omuntu wo wansi tabifunyeeko kitegereko nti pulezidenti agenda kujja Masaka naye ssebo nga tonnajja Masaka bagenda kukulimbalimba bamafiya nti abantu bafunye ebintu baleeta abafamire zaabwe baleeta ab'eŋŋanda zaabwe baleeta abanywi b'enjaga babateeke mu kisaawo ogenda basangawo nga bangi bwe banaamala basanga bagambe nti be babafunye mu bintu pulezidenti ojja Masaka nga tonnamala kusindika ttiimu kubanga ojja kuswalirayo tusaba osooka osindika ettiimu esooka enoonyereze ku bintu ebyo oba kituufu abantu babifuna oba tebabifuna naye ekitali ekyo wano e Masaka wakyaliwo obuzibu bw'amaanyi nga bamafiya beesomye okumalawo ekibiina naye nga bagamba nti kiguumaaza ng'ente eyo tekikoomi nti nno ngenda kwokya ennyama kati bano be tulina wano bo bamafiya bafuuka kiguumaaza ssente batwala ntwale bazimba zikalinabagabula ssente bagenda okwesimba bo balinayo esawo ku mitima gyabwe so si kukolera bannayuganda oba kukolera bannamasaka azimbye woteeri e Masaka yonna Masaka yonna ejjudde bugagga bwa minisita mu kisanja kimu minisita alina woteeri ezisukka mu 10 abaminisita sente azijjawa abakozi be abajajjasi ba minisita sente bazijjawa fe gye tutategeera siina naye kyakubagamba bano siina kyakubagamba kubanga kyannaku nnyo nti bakyakkiriza nti pulezidenti Museveni akyalina kyasobola okutereeza naye ali gyali Bobi Wine amufuukidde akayinja mu ngatto amusuza teyeebase musajja wattu alina ebizibu ku mutwe ebizibu bwebitibwabula byalina gwobimanyi oza nobirowoozaako kati olowooza yeebaka ku Bobi Wine byamukola ekya n'eggulo muganda wange tekyalina kyayinza ttereera okugyako okuleka ababbi be bebbire akugyako okuleka ababbi be bebbire abalabe nga babba mwe nga bwe mwogera okuwavuwala ate ababbi be nga babaduulira kasola n'okugaggawala bwe munaaba muganyeko kino ekisembayo kyo kye tuleese mujja gaggawala ku kifuba okusanga oli mwagu onnyonnyole ensejja bino binyonseesi kasola agambye mugenda kugaggawala lwampaka oba siki babakuba emiggo mugaggawala ampuliriza ebintu bifuukuuse odi yeeno omusajja akugambye nti ne ba LC1 abaalondebwa abaagamba nga nti ba NRM tebabangako ba NRM mwami Museveni baamusiba kiwaani bano banupu ewedde emirimu bangi balowooza nupu ku ground teriiyo naye bw'onoobanga omaze okubeera nga omanya embeera bannayuganda mwe bayita ojja kukkiriza nti nupu oba National Unity Platform yawamba ampuliriza minisita Kasolo asitula vice president okumutwala e Masaka
batuuka bategese nga waliwo abantu 6. Abasajja bano okumanya bamanyiira bakudaala n'okuduula ne baduula ne bagamba nti bannayuganda ojja kugaggawala kifuba ku kifuba anaasangibwa nga mwavu agenda kubwa emiggo, wabula nga kyolina okubeera ng'omanya nti emirimu gyonna egigabwa gy'abantu balondemu. Ekyokubiri, akasente kojja mirimu ng'ofunye omukisa n'okola omulimu, omusolo gwe bakuggyako muyitirivu. Eyeetandikiddewo akalimu tosobola kubeera ng'omalako olw'emisolo emingi. Ne bw'ogamba nti olime, ampuliriza eddagala lyokka eriyambako mu kulima nalyo lya bbeeyi. Kaakati munnayuganda omwavu waakufa era aliddewa. Yensi mwe tuli bangi bakyaye gavumenti eno, naye oba oliawo tebamanyi lwaki gavumenti eno bagikyaye, naye iyo ekyesiyo ku munnayuganda. Naye nga sigenda kuzikiza yadde okubeera nga tuzinga emikono, tujja kwogera oba oliawo kye tusobodde, ensi eritulamula oba ensi erimanya nti at least twayogerako. Nze Eke Master kangusabe n'obombe video jimpere ekigalo mukwano gwange ampuliza ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe okonene kade. Era bw'obanga oyagala okukola dreads oba okukola repair, enamba y'essimu gy'ola ku screen yo bakusalirako ebitundu 5 ku buli 100. Kasita bagamba nti enamba ogijje ku EKTV n'obuwombeefu. Mukama Katonda abankuumire atakuumira mpeera abampere ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Bye bye.